Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otulaba njagala okubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo eyo gy'osinzirira okubeera nga ate otugoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom ate kwoteeka ne Next Edition TV webale kubeera nga otugoberedde okutuuka akadde kaneeno kennyini. Ndi ne MC Meya, ensonga si ndala ekutte wansi ne waggulu z'ensonga za Haji Ali ne Hajati Zura nga webwazibidde olunaku olw'eggulo nga tumaze okubeera nga tufuna taata wa Nisha nga atuuse ku poliisi ekatwe n'agenda mu maaso n'okubeera nga afuna references era nga kati we twogerera Hajati bw'ataba ku misinde poliisi emwetaaga okubeera nga emukwata abeeko byagenda mu maaso n'okubeera nga atebya oba nga ayogera. Kakati awo wennyini saagala ogende mu maaso nakubeera nga ova nako yadde omulundi ogumu bweguti wabula ky'oba okola video soko gimpere like etambulire eddala etuukene ku muntu ali yali interested mu kulaba story eno ate gwe atana subscribinga muganda wange mwannyinaze nkusaba soko subscribing tusobole okubeera nga tutambuza ensonga. Meya nsanyusa okulaba. Weewaawo nange nesimyo batulaba ku Next Edition TV ne Beyond the Newsroom. Emikutu gye mmanyi okusibuka ensonga ate nga jjukira wano gye emikutu gyokka egiri official. Kino kankyogerebwe nti gye emikutu egiri official kwensangibwa giri emikutu emirala mba nkyaziddwayo once in a while naye gwe wenna ng'olina ky'omiisinga kuba kyoyagala okummanyaako olina either kunnoonyeza ku Beyond the Newsroom oba Next Edition TV. Weebale yonna gy'otusinzira okuba ng'otulaba. Weewaawo Meya tetugenda kubeera nga tumala budde bonna gyo twayawukanye n'onzirukako sipiidi yawo ng'essimu evuze ngenda okuddamu okulaba nga ndaba ku TikTok nti omutemu wuuyo. Kakati bannayuganda okusookera ddala omusango gukyagera mu maaso n'okuba nga gutuleebuusa gwa Nakisuyizuula Kaziwe ate era Nakisuyizuula Mwizere ng'avunaana omwami Mwizere Ali oba Haji Ali mu kkomera ekigo kubigambibwa nti yakabasanya omuwalaawe gwatazaala wabula omujja na nnyina amanyiddwa nga Nisha ow'emyaka 14. Ekintu ekyawaawaza amatu ga bannayuganda buli omu n'asigala nga yeewuunaganya. Okusookera ddala nakugamba sitera nnyo okuyingira mu nsonga bati njagala okutegeeza gwangoberera nti bino ebintu tubikola kubanga twagala kulaga side naye tugezaako kujjayo analysis n'okukuba ebituli oba mu kutematema mu mboozi ezo ezinyumirizibwa omukyala Hajati Zura kwe yeesigamu okubanga asiba omwami. Ffe bwe tumala okuzaanalayizinga n'okuzitunulamu kati Hajati Zura aveeyo anaye atulungamye ti kye mulowooza si kibwe ekityo bwe kiri ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Ebibuuzo bingi. Lwaki Meya muli ku musango mulala ate nga tuli kugwa leepu? Lwaki muli mutubuukira n'ebirala nga ate muli kugwa leepu? Nkiddamu tuli ku capital offense. Being a capital offense musango ogutali mwangu. Omusango gw'okumala gw'obutamala geemoolerako omusango gw'otasobola keera kuba kya n'ogamba nti munnange kati musalidde. Ekyokubiri omusango guno gwe twogerako guli mu sekito oba guli facilitated by kyetwandiyise domestic violence. Domestic violence bwe busambatuko mu maka. Kakati obusambatuko mu maka bukolebwa taata maama n'abaana era be bamu ku ba key factors abatunuulirwa mu misango egya domestic violence. Kati gwe omulala obeera third party omulala ali neighbor gwe okugwogerako. Kakati ate era abaana lwe batuuka ekiseera nga nabo ba third party nti tuyita ekisenge kya maama ne taata nti mwe abaana mubuuziza ne babawa school fees n'ebirala mu kisenge tusigaza kye twandiyise taata ne maama be baba bannyini ensonga. Kakati nga tonnaba kuwakanira Haji nti teyeebaka ku mwana nga tonnaba kukakasa nti kukakasa Haji nti kyaliko kye kituufu njagala osooka otegeere nti tuli ku musango guli facilitated by domestic violence gy'otamanyi either kigendererwa ki ekituufu oba kigendwa ki ekitali kituufu. Kakati bw'omala okufuna ebigendererwa ebyo nga tonnafuna bigendererwa ebyo kyova olwawo okwangwa mangu okusala omusango n'ogamba nti kati nguwadde gundi gumuwulira oba tegumulya. Okategedde nota nti ng'owulidde complainant nga Hajati Zura byali mu kwogera ffe bye tubyesingirako oba bye tusinziirako okukuba ebituli mu bimu ku ebyo ebituyita endowooza egamba nti oba yandibanga alimba oba yandibanga talimba. Kyekyawaliriza Kasirye Frank MC Meya okusitukiramu okubeera okugamba okubayinga interest mu musango guno ntandika okutunuulira ensonga eno evaawa eyinza kubanga eyina buzibu ki. Ekyokubiri nti omusango guno capital offense omusajja agambye nti bampaayiriza
Yagambye bakola ki? Bamuwayiriza. Kakati nyina okusooka otegeera lwaki bakuwaayiriza kituuse n'okuviirako ng'oli mu kkomera. Kyava atandika okutemera nsuubira okubanga mmeeyo ensonga eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Ndeetedde okuba mu kkomera. Bweti okumanya omukazi oyo ayinza okubanga ddala mpaayiriza lwaba yakola kino ne 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 kino. Bye bye tugezaako okubuuza nti kituufu bituufu. Haja tizula navo naga nti kituufu nyine ndaga muntu bbiri zataasoka tugamba anti kituufu haji anywe enjaga aje ntumboza nti nze sinywa njaga ne ripoti y'abasawo egamba sikolanga ki tanywanga kunjaga kunjaga anti kituufu kale munnange ndi bweti ne bweti ne bweti abaana nyina babiri nti ate tuzudde nti abaana wina bana ne wankwadde omu yafa be basatu be wajja ne wa haji be wajja nabe wa haji ero inaka basikoseuzi babiri kituufu basi kituufu nti amna ebyo byonna byonna kugezaako comparinga na kunoonya obutuufu obuli mu nsonga eno. Olwo tujjayo amazima g'ensonga eyo naki ekireetedde omusajja okuba nga ali munda kati nti tugenda okutuuka ku musango gwa lep nga tutegedde kubanga ebibuuzo bye tuli mu kwogerako olwaliro I swear upon the living God that the same questions ebibuuzibwa mu court of law newankubadde nga ffe tuyinza obutaba balamuzi bankomeredde because ekibuuzo kibuuzibwa nti kakati omwana kituufu bamukwata bate bamukwata omwana kituufu yakozesebwa omwana kituufu bamukozesebwa nete tunakakasa yakye tutanakakasa nti yalepingibwa ddala oba yakikola ye yagalidde waliwo okubanga yakikola ye yagadde kubanga okusa ku lipooti z'abasobe twasobola okulumika biraga nti omwana kituufu yakozesebwa naye olunaku Haji lwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 yali takozeseddwa wadde eggulo wadde wiiki emu wadde wiikisi bbiri wadde wiikisi ssatu emabega wadde omwezi gumu emabega omwana bwe bagezaako okumubuuza n'okumukaka yogera amazima amatuufu bakukwata dde omwana n'akawaŋŋamula nti bankwata mu Gwakutaano bw'ayogera nti bankwata mu Gwakutaano ate nga Haji yakoma mu Gwamukaaga ng'ennaku z'omwezi 7 nga Haji yali amaze emyezi egiwererako ddala nga takomawo mu ggwanga Uganda ng'ali Sudan. Ebyo byonna tubyogera nga sigama tuli sure ku ekyo wabula ebimu kubitukakasa nti ebimu byandi bye bituufu nti empapula za Haji tezirimba era zikulaga nti mu ggwanga yayingiramu ng'ennaku z'omwezi 7 kati kye twetaaga ye Haji atina kisuyizzuulo okuvaayo otunnyonnyole otuwa obumativu obukakasa nti omwana yakwatirwa musajja ono bweki ne bweki kubanga gwe mu kumuddusa omwana okumuleeta ku poliisi bakwate Haji watukakasa nti omwana baamukutte eggulo limu kyokka lipooti y'abasawo okusa kwe twasobola okulumikako biraga nti omwana yali takwatiddwa ku olwo yali alaga nti yakozesebwako n'ebyadda months back ebyajja tyagamba nti yali akozeseddwa mu nnaku ezo ugendera ku poliisi nafuna police reference kyokka ate nga reports ziraga omwana yakozesebwako dda awo we ekyokubiri tuli mu musango gwa lepu gwenzikiriza nti ddala guli mu mateeka era abantu abagulimu beesigika bannamateeka n'abalamuzi kati ffe kye tuli wano mu kugezaako okujjayo tuli mu kitwandise other businesses we don't care oba Haji omusawo gumusinze oba tegumusinze but tuli ku other businesses. Haji bukyanga bakukwata waliyo keesi yonna eyali yekuwaabiddwako before nga yeekuusa ku musango gwa defilement oba lepu wali okwatiddwako omusango gwekuusa kukozesa ebiragalalagala wali okwatiddwako omusango gwonna kwate ebyo byonna bitumala obikomparinga bino byonna bimala otukakasa nti Haji kituufu ayinza okuba munnaye guno omusango tomuwakanira nnyo ayinza okugubaamu kubanga mu mwezi gw'omunaana mu mwaka gwa 2002 bamuwabirako omusango kika kyekimu mu mwaka bwe gutera bamuwalako omusango kyekimu abantu abagoberera amateeka n'abanoonya facts those are the things bye bakonsideringako ne babesingako okuba oba oliawo nga kiyinza okuba nga omusango gukukwata at the moment newankubadde nga mu ggwanga Uganda fe okusinziira ku constitution gyetambulirako ekulaga era omuntu convict omuwa eddembe lino be emwogerako bwete nti omusango tegukusinga notantiiru nga bakwatibwako ensonga abalamuzi bajjaji baani nga bamaze okusingisa ne bakusingisa omusango kunoonyeza kuna kukoze ki kuweddeyo zo mu nsi ezimu ate ze zigamba oli wakikola mpaka ng'otukakasa ti wakikola ki tewakikola okategere bulungi wano mu ggwanga yaffe tugamba nti tonnakola musango noti nga bali bakoze ki bakusingisiza omusango meya ebibuuzo ebibadde bisinga okuvaayo mu bantu nga baagala kumanya saidi ya Tata Nisha ye yategeerako nti omwana we baamukwata naye ku bye twagenze mu maaso okubeera nga tufuna ye Tata Nisha okusooka okawaŋŋamula naga omwana si wa myaka 14 wa 17 kaakati emboozi ye impanvu kati yali eyo gye yeetaaga okumanya exactly ki ekyabadde ku poliisi olunaku lwajjo emboozi eri out of camera gye njagala okutegeezaako emboozi eri out of camera kye njagala okutegeezaako
Daddy Nisha agamba nti omwana wa myaka 17 era nakakasa bwabanga Zula akakasa nti omwana wa myaka 14 ajjeyo birth certificate nti omukyala yamutwalako business ye yonna n'atika emmotoka nyafuso z'emipiira n'azitwala emipiira gy'emmotoka omusikajja naye kubira endulu n'atayambibwa kakati olwaliro okuvaayo okwekubira endulu yalaga okujja okugulawo omusango yabadde agezaako kunnyonnyola nakulaga butali bumativu engeri gye yayisibwamu newankubadde omusajja ono atugamba nti bannaye munzikirize kyokka wa minisita kubanga nje bagenda kumpita ate nze taata wa Nisho omuki omutuufu nze njogera ebiri eri byonna ensi ebikole ki awo nja okusobola okuwa media platforms zonna obudde omwaganya buli omu okumbuuza kyawugira ayagala ng'amaze kugenda wa minisita era n'ebifaananyi twabadde tubibbirira bubbirizi era teriwadde embeera yonna yabadde ekkirizibwa kukuba mu bifaananyi naye olw'okuba nti twabaddeyo ffe nga bafe abanoonyereza twagezezzaako okukuleetera ku bifaananyi ebyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba bye twabbiridde awo ku poliisi olwo muvaayo kubanga nagenza okulaba nga n'obutambi bukankana obwavuddeyo nga kiraga nti no mwadde mu mbeera ekola ki ebbirira kaakati meeya omuntu ali eyo yeebuuza ekibuuzo meeya interesting nga mulina nnene mu musango guno mugijjawa bannayuganda mpozi nga tomanyi meeya kati kankugambe waliwo abali mu kulaba vidiyo eno nga bammanyi be basobola okukunyumiza era basobola kugamba gwa abuuza meeya mubuuza ba mu Global ne Superlife emubende mubuuza omusango gwa madde ogwa ku poliisi y'e Bukwiri ogw'omwana Sebulime Edison ogwo mubuuze ku misango egy'ebibira bya National Forest Authority ebize bibeerawo ekyempinvi ekyawa byonna abazze babikola ki meeya mumubuuze bantu kikanga ekyo bayinza omukola ki interesting gifuna ntya nze nnyumirwa nnyo kyekintu kyenfiiringa okulwanirira eddembe ly'obuntu kyokka ate nnyumirwa nnyo okukola ekintu nnyumirwa nnyo okuyamba omuntu mu mbeera yonna gye nsobodde kubanga guno omusango tegwetaagisa kuteekamu ssente gwetaagisaamu just facts na bwongo tegwetaagisaamu facts na bwongo n'abagulimu bakimanyi nti guno tegwetaagisaamu ssente ng'oggyeko ensi yaffe teyayonooneka eyinza okubeera corrupt n'ebirala naye kyemagamba nti tegwetaagisaamu ssente kitegeeza omusango guno ne bw'aba lawyer tagugjayo ni favor budget takusobola wallahi tagusobola nga sigwa ssente nga byessente tebiriimu tewali lawyer asobola kujjayo guno omusango bwe kiba nga bye tukyagera mu maaso n'okubuuza ng'ajja akyatagalira mu questions nga tukyali mu media wano naye nga n'ebibuuzo bye tumubuuza ffe ba social media in-laws bayita ba social media in-laws nga bikyamulemye okuddamu mbalayirira mu kkooti tewali lawyer asobola kugujjayo guno musango ku favor ya Hajati bw'aba nga ne bino byaffe bye tumubuuza bikyamulemye okuddamu because Hajati tagenda kuyimirira buyimiriza eri aweereze ba lawyer guno omusango guli sensitive nnyo waliwo party yeetaagisa Hajati you like it or not ng'ebibuuzo birina kugenda direct eri ggwe omuntu era waliwo ne party egenda okujja nga batugambe muggyeko kamera mu kkooti naye nga babuuza mwana oyo Nisha naye ayina ebibyo ebigenda okumukweshoningibwa nga ye okuleka nga togoberera nga ye kireka Hajati guno nakugambye omusango gulina kuggwa nga ku babiri waliwo asigadde mu kkomera either Haji okusigala mu kkomera oba Nakisuyo ogenda mu kkomera kubanga okusa ku minisita bwe tumusinkanya tunyonya natugamba nti waliwo mu Uganda kyetuyita abaana abato n'abakulu omwana ali below 12 abeera muto waliwo omwana ali above 12 kuva ku myaka 12 okutuuka ku myaka 17 ye mwana omukulu kitegeeza omwana omukulu oyo kyakola aba akimanyi era aba akyagala newankubadde nga batanneesalirawo kukikola aba akyali mu mikono gy'abakadde be kankikunyonyole bulungi meeya kaakati wanene we tugambira nti n'omwana ono ayinza okuba nga baamubuulira ekyokukola n'afuna interest ya maama we ng'akijja ku maama exactly era kisobokera ddala n'omusango nti omwana eyakutte omwana w'emyaka 4 n'eyakutte w'emyaka 17 gyawukana kubanga there is possibility okubanga omwana yekkiririza mukole sex newankubadde tanneetuuka naye weena teyeesalirawo ate takyagalangako kuba ne kyakola takimanyi naye ow'emyaka 17 alilaikira okubanga ekintu kyagenda okukola akimanyi era akyagala newankubadde tannakola ki tannaba kwetuuka waliwo akategedde Next Edition TV agenda maaso n'okubeera nga talabako teka Beyond the Newsroom ekyokola kya mwendo mungi. Mayor, yes, sir.
Kakati essaawa eno kiki kye tuliko? Kye tuliko Hajja jange na kuzomeza 3 mu kooti. Nga 3 mu kooti. Guno gwennyini. Kitegeeza next week. Kitegeeza nti enkola gye twandiyise ya balancing things empapula kusaba bail n'ebirala bannamateeka bali mu kikola ki? Mu kikolako. Kati ebisigadde byakulaba kooti kyeneekola ki? Kyeneesalawo. Ne meeya gwe mu ndabayo olaba nga omusajja ali eyo akyayinza okwesiga single mother n'amugamba omukazi yazalako n'agamba nti kamuwase. Nzikiriziganya n'ekyo nti ba single mother si babi. Kituufu. Nzikiriziganya n'ekyo ba single mother si ki? Si babi. Single mother si babi wabula nga bogambye nti era waliwo n'abasajja nga botuga nti n'abasajja gye bali abakwata abaana kyokka ate n'abasibiddwa obwereere nabo gye bakola ki? Gye bali. Kakati buli muntu tumujajinge nga ye. Tuleke kukyesigamiza nnyo tebasinga mother bonna baki babi kubanga gye bali betulabye ng'ebintu bye bitambula bulungi nnyo nga balambula okufa bazimbi babba baabwe ebyo ne bitambula. Meya kino ekikolwa Hajjati kye yakoze tekigenda kuleetera abantu aba victims abayise mu mbeera eyo nga kituufu kibaddewo balemererwa okufuna obwenkanya. Anti kyekyo kyegambye nti oyinza okwagala okukola ekintu olwa interest zo nga teweeteeseteese kya bugunjufu kyandibadde kiwabulwa omuntu okugenda okukola ekintu ng'omaze kweteekateeka bulungi. Take some water, take some food, eat, relax, sleep, wake up, bathe, sala akaviriko, sanira akaviriko, yambala bulungi, then ogende coming out n'ensonga gy'oyagala etuuke gy'etuuka nga at least oli well organized and prepared. So the mistake I am getting from Hajjati na Kisuyi ekituufu kiri teyeeteekateeka kimala ensonga lwaki ali mu kutagalira mu bibuuzo bino nti endagamu tetwakimanyaako ne tuzijjayo ne tuzoogerako era ne zimukwata nga kituufu azirina. Abaana ne nayogerako byasooka okwogerako nga kituufu abaana basukkamu ku byasooka okwogera. Simanya bikoze bitya minisita omusajja mutwalange yafaata omusajja olwaliro avuddeyo era naye akadde konna tugenda kuwulira sayidi ye kati gwali mu kusalira kubanga gwe wasalira omusajja omusango nga tosose kulya sayidi ya musajja watifu singa omusajja tebyagenda okwogera tebigenda kukaabya bukaabya osiite n'obugere oli wakaabya bukaabya naye nga omusajja byagenda okunyumiza bigenda kukaabya osiite n'obugere watifu musajja yanyambako okuzimba kati agamba omusajja talina kyeyateeka ku watifu singa kizuuka nti n'empapula zonna z'otuddeko ugamba nti kale musajja teyakuyamba naye nga ennyumba eyo kw'otudde buli kimu ne poloti nga bya musajja omusajja yabadde lwiri aba teyakuyamba awo nno kale singa kizuuka nti buli kimu omusajja kale abadde tayamba singa kizuuka nti buli kimu yakikolako naye ebikolwa bino bigenda kuggwawo bitya? Meya the same story ekyankwanze was it 2008 omusajja yajja bulungi bino bye baba nebbu nalowooza nti neiba akola ki ayagala mukazi we agenda okuwulira omwana we ayogerera mu nju yaki ya neiba nga takuba nduulo nti omusajja akutta omwana wange wa myaka 6 nga bakuba musajja bamuwasa mutu okumutuusa mu kooti nga temwejjereza omusango omusawo yagaana okukola report ng'omwana siki simukwate omusajja teyalaluka kati wayita emyaka ndowooza 10 omusajja mulalo. Ebintu binene ebimu bye mugenda nga mukola bane mugenda beera accountable ku byo olunaku olumu kati essaawa erwaleero Hajjati ali accountable ku ebyo byazaakola. Nnyo kugamba nti Hajjati si mutuufu ate saagala nnyo kugamba nti Haji mukyamu wabula tulinde court of law esalewo wabula ffe betugezaako okujjayo kweka okulengeza n'okutemaatema n'okkuba ebituli n'okulaga loopholes eziri mu defense ya Hajjati eyo gikwasinzira okutulowoozesa nti ddala kituufu omukyala omusajja yebaka ku mwana wange. Kale MC Meya Uncle Theni ku Beyond the News mukoteeka Next Edition TV abagala MC Meya mumusange ku KBS TV Tingisha vibes ne ku mikutu gino gyonna ate emboozi eno nkugambye sigenda kugivaamu mpaka ne buli update yonna mu kooti ngenda kubanga njikuweera ku Beyond the Newsroom ne Next Edition TV oyagala oba tuyagala buli bucha gutandika n'okutuusa kubanga mujjukire waliwo ebyakolebwa ffe bitasooka kumanya kubanga bagenda okuleeta mu mawulire ng'omusajja yebase mukomera kumpi
omwezi ng'agenda kwezayo omwezi Yeah. kitegeeza nti waliwo bitasoka kumanya naye lwalaba tubidiiginze deep mpaka ne tubifuna kitegeeza tetwandibitegeedde Yeah. kakati gwe abalala mwena ne bakasuku bempulira mwogera simanya tuvudde ku musango gwa leepo tuba kubanga tetwadiiginze deep twanditegedde ddi nti Haji kituufu yali yasibibwa dda even before wamma era nsonga kye omukyala yajja mu kamera ng'anoonya bwenkanya ng'agamba onoonya bwenkanya kinga olwedde omuntu amaze okukwatibwa mbuuza Fred Nanga abaani balukosi gire baani mwenna aba security organizations zonna Lusoke n'abalala omukyala ono okujja mu kamera tafuye mwaite munnakwata muntu mwali munafuye mwali omukyala lyagudde mu lukwenti mugenda kuta Haji enkaba gye yali akaaba mu ng'olwedde omuntu ali mu mikono gyammwe bwenkanya ky'omukyala bwe yali anoonya ye abaffe ye ekyomukyala kye yaliko ekyo tekyataataaganya kunoonyereza kwammwe because si ffe twaleeta ensonga zino mu mawulire kyonna ekinaavaayo agenda kwekwasaani teyaleetera kutaataaganya kunoonyereza kwammwe okuleka ng'olina ekira ky'oŋŋamba kale meya tusibule abagenda maaso n'okubeera nga batulaba baagaliza birungi byerere bannange mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna bannamatete town council nze meya bwamwe Kasirye Franka ate era omuntu gwe mulina okuba nga mutunuulira n'eriisa George naddala ku nsonga ezeekwasaganya n'okulwanya eddembe ly'obuntu bye tukozeeko bibikoze tulwanye n'okulwana bingi nnyo bye tusobodde okuba nga tuyisaawo naddala mu kutabakanira eddembe ly'obuntu n'abantu abanyigirizibwa abatalina ddoboozi musubscribinge musharinge mukomentinge omukulu ku kamera Lawrence tukwebaziza wabali kubanga otuwadde ekifaananyi ekirungi kale nga meya bwakutegeezeza tukoze ne Lawrence ku kamera nze Deni atakuumira mpeera abankuumire wabula faayo nnyo ku muntu munno nga tonnabakola ekyo kyokola lowooza ku biki ebiyinza okuva mu ekyo ky'ogenda okukola kubanga olunaku lw'enkya luyinza okutuuka nga bikukyukidde ate n'obeera accountable